Nga tiimu tubadde banywevu n'obuvumu okulaba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu mwaka guno ogumu era batuwuliddemuko ate ne guno gwe tutandise bagenda tuwulira ddala. Omwaka gubadde mukambwe, nindibaza Katonda nti nange ndi musajja mukambwe ne bannange betukolagana nabo, era twalwanira ddala kuviira ddala mu ntandikwa. Abantu bangi bazze bagezaako tulemesa ne mu kizimbe kino okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ne tulemerako. Bwe nayingira ofiisi ne bantegeeza nti kakati contracts z'abakozi mu ofiisi ba police analyst naki ziweddewo ate tetugenda kuziza bujja. Ne ŋŋamba ku lwaki mukikoze nga nze nnyingiddewo, kubanga ofiisi ne badde ne ba leaders of opposition bangi bayitirivu ebbanga lino lyonna. Nga kyekisanja kyekisoose mu paalamenti kibangawo ku bannaffe ababaddewo mu ofiisi eno, naye munnange omutonzi waffe yasalawo ku nsonga zino. Kaakati bannaffe abamu bo nga bagamba nti naalibadde nze ekifo kyali kibadde kyange, kati oyo ojja kuyita meeting tajja kujja. Agamba nti ffe mwatujja mu ntebe mwatusuuza ekifo, nabo tebajja kujja, naye mujja bawulira eyo nga beemulugunya abo bye basalawo bye bakola bikyamu era tebitegerekeka. Jangu muzi meeting otuwa amagezi go amasukkulumu ennyo tugawulirize, naye kati toze muzi meeting zaffe naye oli eyo weemulugunya bye basalawo bikyamu naki a parliament, because MPs are well educated and exposed, but the lack of integrity is what happens. And just to clearly paint you a picture, out of all the 557 members of parliament that we have in this house, including the ex-officials, at least 18 of us as MPs have got PhDs. 18. 231 members of parliament have got master's degrees. Banneesamba kubanga ebintu byebakola mu commission meetings ezo, okwegabira zi service award, okuyisa zidiiru ezitategerekeka, mbiwakanya nze mbyogerako nga mbyanika. Kati bagamba ono bw'anaatula mu zi meetings zaffe ajja tulemesa. Nakyemulugunyako era nkyakyogerako. Olunaku lw'eggulo wabaddewo commission meeting nate. Commission esinkana legal committee ku nsonga za budget ya parliamentary commission. Nire tebantegeezezaako kubanga bamanyi nti ebintu ebimu ngenda gamba kino nedda kino kikyamu. Mpandikidde speaker amakya ga leero nga nziremu okumujjukiza. Ayinza okuba yeerabira, agenda neerabira nti ndi full member wa parliamentary commission, nga mujjukiza nti ndi member wa commission, era nga mubuuza lwaki siyitibwa mu meeting za commission. Kiki kye bagezaako okukweka? Biki bye bayisa omu, bidiirudiiru ki bye bagezaako okukweka? Neme kubimanya. Bwe neemulugunye ebbanga eryayita ne bagamba kale katumuyiteyokko. Bampandikira ebbaluwa ng'empita naye era bakikola kigendere kubanga mu kaseera ako nali siri mu kibuga. Ku mirimu emitongole mutera otulaba tuli eyo, kati tuli mu mambuka, tuliwa. Era nga speaker akimanyako buli bwe tufuluma okugenda okukola emirimu gyaffe. So nga akimanyi nti nali mu field. Nga 3 December meeting lwe yayitibwa, ebyembi ebbaluwa eyo bagireeta nga 2 December olw'eggulo mu ofiisi yange wano, nga bampita okujja mu meeting enkeera ku makya, ate nga bakimanyi mu kibuga siriimu, tugenze ku mirimu emitongole ne bannanga bamu. Ate ekiralo ky'obuswavu kye baakola mu bbaluwa eyo kubangirina wano, baagi backdatinga, bakuutiza ebbaluwa gye baawandiika nga 2 December, ate bo baateekawo nti bagiwandiise nga 26 November 2024, okulaga nti meeting baagiyita bukyali. Kugamba olaba ebintu eby'obuswavu ebyokukuutiza ebyokujingira. Nayogeddeko abapya ne basiniya, naddala basiniya b'osuubira okwogera ku nsonga ezimu nabo basirifu. Ku lwabiri bye nayogeddeko, okutiisibwatiisibwa kungi wano ku paalamenti, obwesimbu butono, ssente ziyitingana mpitirivu, naye nga ababaka ate bamanyi ekyokukola naye tekikolebwa. Ensonga ey'amateeka g'ebyokulonda mutera otubuuza nti kakati electoral reforms gati muzitaddeeko sira. Banaye tubeere bamazima, tubeere serious, tubeere bantu bakulu. Ekizibu Uganda kyerina si mateeka, kubanga n'amateeka ge tulina singa gagobererwa eggwanga lyaffe lyalibadde bulungi. Waliwo etteeka erikiriza okubba oba obbye ssente oba kalulu, waliwo etteeka eriga nti kakati wamba abo abatakuwagira
obasibe olwokubanga baba babadde t-shirt ez'omuntu omulala oba ki. Amateeka gali clear naye tegagobererwa. Kyovuddoola omulamuzi ayinza okuwa order ne gavumenti nega tetujja gigoberera eyo. So kati obuzibu bwe tulina butagoberera mateeka. So kati kyekizibu kye tulina okugonjoola. Tukigonjoola ng'ogamba nti kakati tulongoosimu amateeka tukole amendments oba ne reforms. Obuzibu si mateeka kubanga ne bw'onoogatereeza otya gana galiwo already ge batagala kugoberera ne bw'onooleeta amateeka amapya era nago tebajja gagoberera. Kati tulina okutegeera obuzibu buliwa ng'abantu abakulu tukole ebintu ebijja mu buntu bukulu bwaffe. Waliwo yabuuza ku kya Honorable